constitution egitwakola ya 95 tetwagikolera muntu malala kufuga mwagikolera ani Museveni yeka okufuga eternity yeah omwali musubira kati bwoba yagala kumujja bwoba yagala aveewo then olukola constitution era but eno it's yati bwaburo ya Museveni. Ntera okuwulira abantu nga bagamba Bobi Wine attisizza abaana b'abantu, Bobi Wine asibisizza abaana b'abantu, niye abantu bebamu be bagamba nga retired Colonel Kizza Besigye nga bw'attisizza abaana b'abantu, nga bw'asibisizza abaana b'abantu. Era abantu bebamu ate be bawaana Besigye kati olw'okuba Besigye taliiko Kyagulanyi yaliko, olw'okuba oli bamunafuya kati gwe bawaana nti gwe balaba yagwanidde n'okuvuganya mwami Museveni. Tubajjukiza nti gwe muwaana kati gwe mwasibako emisango gy'okukwata akaana akatanneetuuka. Twongera obbategeeza nti gwe muwaana kati yoyo gwe mwasiba mu kkomera emirundi. Kale nno temuyina kye mutugamba. Mu ngeri emu njagala olunaku olwaleero tugezeeko okutegeera mwami Museveni. Eggwanga lya America lyafulumizza report ku lunaku lwabadde lwakubiri, olunaku olwokubiri, nga balaga okulinnyirirwa kw'eddembe ly'obuntu gavumenti ya mwami Museveni engeri gyerinnyiridde ssemateeka n'eddembe ly'Abannayuganda. Ye mu Uganda ssemateeka bamulinnyiridde? Bamusaabye busaabittaka. Naye njagala tubitunuulire n'abamu ababadde beeyita abagezi nga balowooza bategeera era bagenda kusinkana mwami Museveni babeeko kye bakyusa ku ye, naye ng'ate awunzise y'abakyusa. Mwami Museveni azaayogera ebigambo naye ng'abantu oba oliawo tebabiwa matu. Ebimu ku bigambo byazze akozesa kwegamba nti nalina amaanyi agakola ebikolobero. Yazze nga atugamba nti nina amaanyi agakola evil oba kwegamba ebikolobero. You see for us in the NRA, we have a lot of power to do evil, to kill, big capacity to kill people. Me a leader. Eno de ilunganya jatela. I am an enemy. Atie jadegi padano. Of the people. Jadegi padano inugi. I am Ekisirani. Sorry? I will be Ekisirani. Aberu salo Kisirani ni dano. I will be a curse to the people. Aberu kuong pen maju kuong. You call me a leader. Eno de ilunganya jatela. I am an enemy. Atie jadegi padano. Of the people. Jadegi padano inugi. I am Ekisirani. Sorry? I will be Ekisirani. Aberu salo Kisirani ni dano. I will be a curse to the people. Aberu kuong pen maju kuong. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. Yomazze nga tugamba ntino ye master wa violence. Kakati mwabagamba nti Kyagulanyi simanya ina violence. Mwebaze Katonda nti ono Kyagulanyi yagana enkola ya defiance. Singa yali akola ezo situmanyi mirambo gyandibadde gigudde mu Uganda. Kyagulanyi ayambye nnyo struggle eno obutafiirwa abaana bangi. Njagala mujjukire ekyali ekalangala. Ekalangala abasajja baali basetinze okukuba abaana b'abantu amasasi. Naye Kyagulanyi yali abriefinze bulungi abaana. Era kasita amagye gaasalako buli mwana nakkakkana ne bakwata. Abasajja baali bamaliridde okusunsula abaana amasasi amazima ga Katonda. Naye njagala tutunulire ebintu eby'enjawulo. Eddembe ly'obuntu America lyeyogeddeko. Njagala tutandikire wano tusobole okubeera nga tubitegeera. Ampuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu gye buvuddeko. Omukulu amanyiddwa nga Baramu Barugahare. Wano abasajja abantu abamu we tumisingira okutegeera. Baramu ali mu kusomooza Bobi Wine. Yasomooza okusomooza okwasooka ne bakumuwa. Kakati bwe kyamutuddemu n'ayiye ekirala. Naye njagala tubive ku mungaali akatogo twongere okubitegeera. Tujja okutuuka ku General Museveni n'ekiwandiiko kya America ekikambwe oba oliawo nga tulina bye tutegedde. Ampuliriza. Njagala tusooke tuddeyo tutunuulire bantu ki mwami Museveni baayagala mu buyinza. Bantu ki mwami Museveni ye baawulira nga balina okufuga nabo. Tuddeyo tutunulire Jim Muwezi yabbaza abalwadde ba siriimu ne bamupromotinga bupromotinzi. Muwala olwaleero yakulira kampani oba y'amafuta n'ebiringa ebyo. Jim Muwezi ye y'omu ku beetabye mu kubba ssente za digital number plate. Basindise ba officials mu ggwanga erya Russia
bagenza okutuukayo nga ebyo bye babagamba tebabimanyi nako, kampuni teri nayo n'ebiringa ebyo, naye olunaku olwaleero gye muwezi teri amwogerako. Bano be bantu abalala oba oliawo Mwami Museveni bayagala okufuga n'ab'eggwanga, abagezi abategeera abalowoleza ensi yaabwe talina kyabagaza, ayagaza bano. Ekyo kye mukoze tumwine ebivume Mwami Museveni byonna bimwogedde kati wabule ntwe banyiivu nnyo. Abaganda muli mazzi, abaganda muli matako, muli embwenya gamuza kwogera mufu. Kabaka mutana avaye kwa message kungubaga, katika tana avaye kwa message kungubaga, kabe Bobi Wine. Mwenamba kuna midenga bwe mbogedde. Ne lutamaguzi ne banno mwenamba bwe mamalide mu kabina kano. Oyo namuba wadde. Leader of opposition Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'ategeeza parliament nti amazima gali nti kino si kya bwenkanya okwata omuntu azaakola ebikolobero azaatyoboola okudisrespectinga abakulu mu ggwanga okuli n'abakulembeze b'ennono ne mumukwata ne mumuwa ekifo bwe kityo. Mu ngeri yemu Joel Ssenyonyi ng'agamba nti eggwanga nga liri mu katu k'ensimbi, abazibba bangi, gavumenti eyongera ku bakozi buli lukya, eyongerako n'abatalina mirimu gye bagenda kukola. Njagala oba oliawo tulye ku bigambo bya Joel Ssenyonyi. Kati oba obuzaabuza bannayuganda ekitegeeza tuli serious ku nsonga zino. Ate n'ekirala abantu abamu be balonze ku bifo bino bw'otunuulira amateeka gagamba nti omuntu alondebwa ku kifo ky'obwa RDC ayina kuba muntu okusookera ddala nga mwesimbu, ayina okuba n'ebisaanyizo, naye nga muntu wampisa nga mwesimbu nga bwe kiri stipulated bw'osoma mu Local Governments Act akawaayiro 7. Naye ate kaakati tulaba baataddemu abantu abamu, mulimu omu bamuyita Yiga Kisa kya Mukama. Omuntu ono twalaba yafulumya akatambi ebbanga eriise n'eyambula yina n'akunama, omuntu omukulu n'akunama ng'avuma obwakabaka bwa Buganda, ng'avuma Abaganda n'abantu abalala b'enjawulo. Kakati omuntu ono mumutadde mu structure eya civil servants, mumuwadde ekifo eyasiiwuuka empisa bw'ati. In fact omuntu ono either ayina kutwalibwa mu ddwaliro ebutabika ng'ayina ekizibu oba ayina kukyali kubibwa mu mbuga z'amateeka kubanga kyeyakola kimenya buli teeka. Naye ate kaakati mumuliwadinze mumuwadde ekifo kino ekitategeerekeka. So ebyo byonna tubiwakanya. Of course Mwami Museveni yatugamba dda ng'eggwanga nti okusookera ddala kabineeti ye y'abavubi n'abantu be bayingiza tebabifaako nnyo. Oba oli yasiiwuukadde empisa, oba oli akwata abaana ku kyalo, abba enkoko z'abantu naki, mujja basanga nga bali mu system eza gavumenti. Naye ffe kitukakatako okuvayo ne tugamba nti kikyamu. Wakiri kibeere ku record. Era n'abantu bano be bateekamu tebateekamu nti balina ekyamaanyi ennyo kye bagenda okugatta ku ggwanga lyaffe. Bano ba mobilizers aba NRM aba Mwami Museveni, era kyovuddula ababateeka mu system. Era abasinga abatadde mu districts either ze bagenda okwesimba obanga ababaka oba ze bazze bakolera emirimu gya NRM n'ebirala, y'ensonga lwaki bakikola. So ffe tukiwakanya olw'ensonga ezo zonna. Abo be bantu Mwami Museveni ye baayagala okukola nabo mu gavumenti, abantu abategeera bonna baabakyaye ebyobufuzi, abantu abandi badde balowooleza eggwanga lyabwe bagende ebweru balabe ebirungi beegombe badde babikole wano. Abo tayagala kukola nabo Mwami Museveni. Dwaki? Kubanga bajja mutegeerera, bajja muwabulawabula, bajja mugamba ekyo kyokola kikyamu. Katayagala, ayagala batuwaane, bamuwaane. Nebyo nanga tugenze maso n'okubanga tubiviira. Njagala tutunuulire omukulu Balamu omulimo gwe yaweebwa gulabika guganye, kubanga Balamu yasaba lisiti y'abaana ba NUP abaabula. Lisiti y'abaana ba NUP Joel Ssenyonyi n'agimuwa mu parliament, ng'era beesomye beewaanye nga bwe bagenda okukwata lisiti eyo bagitwalire General Museveni ate abaana. Ne batuuka n'okutugamba nti oba oliawo eno ye Christmas General Museveni ye Yidi General Museveni gy'asobola okuwa bannayuganda. Twagirinda Yidi twagiraba, Yidi yayitako, teri musibe yateebwa. Twazeemu okulaba akatambi k'abasibe nga babakulula bukuluzi okubajja mu kooti. Mu ngeri yemu n'emiggo nga gyavugira mu kooti, bakuba omusibe wakati w'omulamuzi ng'omusibe ali mu kooti enkyamu ey'amagye naye nga munnansi. Mpuliriza, bino byonna bigwa mu ddembe lya buntu. America lyeyogerako, tugenda bitunuulira mu maaso awo owulire enkalu
n'okugamba n'okusoomozebwa General Museveni kwayolekedde. Bino ayinza biyita oba olyawo ebyolusaago naye bino bigenda ku rekodi. Njagala tukkirize bino byonna mwami Museveni kkiriza gaana ajja bisasulira. Byonna tubyogera wano w'amaanyi n'emmundu ajja bisasulira kubanga tebigenda kuvaawo. Njagala katono nnyo tusooke tufune ebigambo bya Balamu bino. Bwe tuvaayo mu bigambo bya Balamu then oba olyawo owulire. Okay, yoyo Balamu yalina Kateregga nga bagamba mwami Museveni ye Christmas gy'osobola okuwa bannayuganda yokka tagibawanga n'okutuuka olwaleero. Abasibe bongera kutulugunyizibwa. Bwe babadde babuuza Balamu nti listi baagikuwa wagisaba yiyo baagikuwa lwaki abantu tebateebwa, Balamu yayogedde bw'ati. Yagambye nti NUP General Museveni talina buzibu nakuta bantu abo era listi twagisaba ne bagituwa ne tugimuwa. Ne kakati twagala abakulu ba NUP okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu, Joel Ssenyonyi, Rubongoya baleme kozesa lulimi oba olyawo ludisrespectinga mukulembeze yamuyise mukulembeze even though talina karakita ya bukulembeze. According to me nze njogeranga bwe kiri. Sobola kulaba baganda bange nga basafalingira mu makomera. Sobola kulaba maziga Segirinya ne mama we ge baakaaba nga buli omu alaajanira simanya mwami Museveni ate n'oŋŋamba nze muyite kyoyagala muyite. Si mu bubi, sinyooma, sikolaki era simuvumangako wabula ngezaako okuyisaawo ekyange kyenjagala. Amazima gali Tumi si mukulembeze mufuzi. Njagala tulaba katambi kano. Bobi Wine ya challenginga Balamu bwati njagala owulirize. Abantu abali makomera mugamba nti aba NUP tubakozesa bukozesa twetwogerera tubakozesa bya bufuzi. Mubate ebyobufuzi byaffe bife. Tetwagalira ddala kubeera nga twogera ku bantu abo. Mubate mutuswazi. Nawulidde n'omu Balamu ng'agamba aba basibe abali makomera Bobi Wine abakozesa bukozesa nga bizinesi. Then mubate business yange egwe. Oye Bobi Wine agamba nti kale bwe banga business yange mubate egwe. Guno mupiira najjano nengubategeeza ne mbagamba nti kino Kyagulanyi kyakoze amaze okuteeka Balamu amuwadde akambe ye kennyini Balamu n'aketeeka mu bulago. Balamu baalimu abamanyi naye tabategeera tamanyi gye baava. Era munzikirize nga sinaba nakutuusa mu bigambo bya Balamu mbeeka akantu kenkusomera wano. Omukulu amanyiddwa nga Besigye yabadde n'amazaalibwa ge. Happy belated birthday retired Kano Kizza Besigye. Naye aina posti gye yakoze Balamu n'agiddamu. Besigye yamuzeemu ekigambo kye nayagadde ekirungi. Njagala tusooke tukiwulirize nga tugenda mu bigambo bya Balamu. Yagambye bw'ati. Balamu yawandise n'agamba nti happy birthday retired Kano Kizza Besigye. Weebala emirimu gyonna gy'okoledde eggwanga ne gye wakolera eggwanga okulinunula era nga NRM yekyalitwala n'okutuuka kati. Besigye bwe yabadde ayanukula yagambye bw'ati. Yagambye weebale message y'amazaalibwa gange Honorable Minister. N'amala n'agamba NRM ne Mr. Museveni bajja mu buyinza ng'oyina emyaka 6 gyokka egy'obukulu. Wuliriza. N'agamba nti bajja mu buyinza ng'oyina emyaka 6 gyokka egy'obukulu. N'amala wansi n'amugamba noonyereza lwaki oba olyawo abantu abajja n'eyo gavumenti tebagiriimu. Noonyereza nnyo era ozuule lwaki abantu abajja ne gavumenti eyo tebagiriimu. N'amala n'amugamba nti embwa ento engezi ebbanga lyonna enoonya ki ekyaleetera embwa enkulu ziri okuvaawo we ziri. Nkaddemu. Yagambye ebbanga lyonna noonya ensonga lwaki abajja ne gavumenti eno tebagiriimu. Era omala okitegeera njagala omanye nti embwa ento nga ngezi yeewala nnyo oba olyawo ebifo ezenkulu ezagisooka
wezaali nga zaavaawo. Namugaba be blessed ndugu. Eyo message ndooza Balamu wandibadde ogijjiramu ddala ekinyusi. Eno message yabadde ekulaga nti olaba abaali mu gavumenti eyo abamu baafa abalala badduka ne bagivaako. Kakati gwe ng'embwa ente eyakajja wandibadde otegeera nti baliwo baba badduka mu kyekyo abaddusamu nga be baagireeta. Kakati gwe giweeweete ogiweeweete gwe gikwate yonna ku mabeere ginyonyogere mu bulago endi yaayo jja gitegeera. Ne katufune wano Balamu okwanukula Bobi Wine mu mansonyi agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yandibadde akakkana n'ateera galyanyi n'agenda ne beegayirira General Museveni. Eno y'endowooza ya Balamu. Tetujja kumunenya kubanga embwa ento naye ate Besigye ayogedde ku mbwa engezi tayogedde ku nsiru. Then naye ne mukulu Balamu alina olukusa okufuuka embwa engezi. Katulaba katambi ka Balamu. Mwami Kyagulanyi ne mwami Rubongoya ne mwami Ssenyonyi betegeka abantu basatu n'ekiwandiiko kyabwe mbatwale basinkane president bamubuulire ebizibu byabwe. President ajja bikolako ng'omukulembeze w'eggwanga kubanga si president wa NRM, president w'eggwanga lya Uganda. Paka 2026 yalondebwa n'alayira yalina amaanyi agasumulula n'agakolaki n'agasiba. So mwabalabi babukedde mukubirize Kyagulanyi Ssentamu muto wange honorable awo omukulembeze w'eggwanga ekitiibwa ate ayagaliza abaana okubasumulula abasibwa nga signinga ebbaluwa eriko amanya g'abaana baabwe tugabalire omukulembeze w'eggwanga. Naye mwe abala babukedde mwenna eno office gye bampadde yammwe tosaba appointment kundaba kera bukezi ku balaza mbeera mu cabinet. Ku lwokubiri ndaba nsonga z'abaana, ku lwokusatu kusimba manyo, ku lwokusatu nsonga z'abavubuka, ku lwokuna nsonga z'abasajja n'abakyala abaami baabwe baganye okutereeza abalina ebizibu mu maka gaabwe nga baganya okwetereeza. Omusajja anyimye, omusajja tampa, mukazi takyampa, mukazi takyakola kino, gwe mulimu gwenja okola nga buli lwakuna. So mwe abasajja be bamye lwebitategeereka mujje mwekubira enduulu nja kubayamba. Greetings, I hope everybody is doing okay. Kano kampi naye ate kalimuko ku busungu. Naye mbadde nkusaba okole ekintu kimu. Jangu tunyigire wamu. Soko labeka video kano. Naye nga bw'okalaba taginga Balamu kubanga yazzeemu n'ahitinga po, yazzeemu n'akona etwe ku luwazi. Mugamba ajja asome, tumusomese omulundi omulala. Soko labeka video kano. Nkomewo nkugambye kalimuko ku busungu, niye tulina omuntu gwe tugenda okutwala mu kibiina ekya Nassale tumusomese ebintu bino. Kuba definitely akyali mupya bino ebintu tabitegeera. Mugamba je tumuyambeko. Thank you. The State Minister for Youth and Children, that is Balaam Bargahara Atenyi, has announced that the list of missing National Unity Platform supporters has been submitted to the President. He urged NUP leadership to remain patient as they wait for the President's decision. Minister Balaam advised NUP to refrain from pursuing legal battles independently, suggesting that involving the President, who holds the power to grant pardons, would expedite the release of the missing individuals. The list given to me by Honorable Joel Ssenyonyi through the Parliament of Uganda, it was put in an envelope and in its originality, without altering, without alteration or falsification or anything, we submitted it and handed over to the head of state, who is the President of Uganda. The President, in his own word, he said, I will look into those matters. If you want something from someone, be polite and humble, you'll achieve it. But if you remain with your arrogance, telling us you don't request the President, you are not asking him for a favor to let your people out, then you are lying to yourself. Kati Balamu muwuliriza koyambibwe. Mu baana bakwatibwa temuli baana kibiina kya National Unity Platform. Mulimu banna Uganda. Aha, mu bakwatibwa temuli mu baana ba NUP. Mulimu bawagizi ba NUP. Buli mwana aliko muzadde we. Era buli mwana alina gy'ava. Awo nga tuvuddewo ensonga ekwaseba abaana ba Museveni yagitandika mu 95. Mu 95 Museveni watandikira ebintu bino. Senga eri tayagala bibeewo teyandi bitandise. Mu article eyabirimu omwenda Museveni gye bawandiika mu ssemateeka waabwe w'ekyenda mu etaano ng'ali myaka gyo ng'akyategeera okusingako bw'ati bwe yagamba.
Article egamba protection of freedom of conscience, expression, movement, religion, assembly and association. Article ina clause M anje woleko section E bana mu nkuyambeko. Section E egamba bweti. Freedom of association shall include the freedom to form and join associations or unions, including trade unions and political and other civic organizations. Museveni no jabitandikira awa abantu betu okuwagira ebina by'obufuzi bebagala bibawuliriramu emirembe ekivunanya abaana abo okuwagira Kyagulanyi kiri open and very clear. So kati Museveni mugambe ayine eddimu ery'okubata kuba bino ebintu yabitandika naye awo nga nvuddewo nkugambye nga akyali myaka gyo ng'ategeera bulungi yakizuula nti eggwanga lyetaaga ssemateeka era yamanya nti abantu bajja kukola emisango bavunaanwe. Tugenda ku article ya 28 tugenda gyewolako kulooza esookera ddala Balamu tukuyambe oli novice mbina ebintu kirizo oyige tokola nsobe mu media sooka ng'olowooze. Article eya 28 egamba bweti right to a fair hearing. Kulooza esooka egamba in the determination of civil rights and obligations or any criminal charge, a person shall be entitled to a fair, speedy, and public hearing before an independent and an impartial court or tribunal established by law. Yamanya tujja kola ensobi, tujja kumenya amateeka, nti tulina okugenda mu kooti z'amateeka tuwozesebwe, but in a very speedy way. Myaka ena abaana bakyali mu kkomera. Is that speedy? So Balamu bino ebintu mwebuzabuza Museveni yabitandika. Kyakubiri tetugenda kumusaba kintu kyonna, tugenda mugamba ekintu kimu, leka amateeka gakole. Let the law work. Semateeka gigyeko omukono gwo gireke ekole. Fenna kye tugenda saba Museveni sifa bamugamba bino abiwandiike. Tetugenda kumusaba kintu kyonna. Oba abatabate yatusaba nga agenda okubakwata. Ffe lwaki tusooka mumusaba okubata? Yatusaba. Kati Balamu muwulirize no message gitwalire mukamaawo Kaguta mugambe bw'aba awuliranga akooye okuvuganyizibwa alangirire Obwakabaka nga Amini bwe yakola, alangirire nti ye agenda okufuga n'ekibiina kya NRM banga lyonna ssemateeka amuteeka ebbali. Balamu nkimanyi bino tobimanyi. Article ya 38 civic rights and activities clause esooka egamba bweti every Ugandan citizen has a right to participate in the affairs of the government individually or through his or her representative in accordance with the law. Bino Museveni yabiwandika ng'ali myaka gyo ng'ategeera. Ne kati genda omugambe nti baba wuli atayagala kuvuganyizibwa alangirire Obwakabaka ssemateeka agizingeko agiteeke ebbali. Ebibiina by'obufuzi byonna abiwere. Tumanye nti eggwanga lisigaddemu ekibiina ky'obufuzi kimu ekya NRM naye mpuliriza. Ne mu Uganda ne bwesigalamu ekibiina ky'obufuzi kimu kyokka nga kya NRM. Tujja kugiyingira tubagobemu aba NRM abakadde abali b'enguzi. Oyo ye Balamu Barugaare. Sagala kubeera nga nkulwisaayo, nja kusaba ompe submission yo, mpe endowooza yo mu comment section, nja kujanukula wano wenjagala tutegeerere Balamu kiki kyadiiringa nakyo kyatategeera. Amazima gali nti kyadiiringa nakyo takitegeera, yalowooza nti akimanyi ne takitegeera. Ffenna tukkiriza Mwami Museveni bayina programu yaabwe. Kakati abamu ku basajja be twali tulowooza nti bagezi bategeera nnyo, basajja banjawulo era bankizo, mwe mwali Nobert Mao. Nobert Mao yagende wa Mwami Museveni ng'alowooza agenda mutegeerera bino bye byabaawo. Mao yatutegeeza nga bw'agenze ye okolagana ne Mwami Museveni okulaba nga Uganda wetukira mu 2026 wabawo okukyusa kw'obukulembeze mu mirembe. Teyategeera nti gwagenze okuteesa naye tebateesa naye. Bannange ennyongero kikkaatiriza no kibategeeza sitaani talokoka oba ntegeerekeka. Njagala tuwulire kana katambi tukawa amatu. President Yoweri Kaguta Museveni yesambye ebizze byogerwa Minister avunanyizibwa ku by'amateeka Nobert Mao nti Democratic Party wamu ne NRM bali mu nteeseganya ez'okukyusa obuyinza mu mirembe.
Museveni ategezezza nti okusendasenda Mao okwegatta ku gavumenti eramula kuno kakodyo kazze yakozesa okukendeeza ku bamulwanyisa. Museveni yagamba nti n'abakolokoota mutabani we Muhoozi Kainerugaba olw'obubaka bw'ateeka ku kibanja kye ekya Twitter obwamutuusa n'okuvaayo ne yeetonda ku lulwe bakimanye nti si ye munnamagye asoose okusiwuka empisa era nti n'abamwogerera nti ayagala kusikira kitaawe balinde bannayuganda beesalirewo mu kalulu nti kubanga be balina obuyinza okulonda omuntu gwe baagala okubakulembera. Twagala Uganda erabe ku nkyukakyuka awatali kuyiwa musaayi. Eno y'empagi enkulu Ssenkagali wa Democratic Party Norbert Mao gy'azaalumiriza nti yakkaanyizibwako mu ndagaano wakati wa DP ne NRM wabula President Yoweri Kaguta Museveni era ssentebe wa NRM alayidde nti takkiriziganyangako na Mao ku nsonga y'okukyusa obuyinza era tebakiteesangako. Nsuubira gavumenti eddako eya 2026 paka abiri asatu mugumu nsuubira ejja kubeera gavumenti y'Abannayuganda bonna. Maybe Mao is presenting the way he's presenting it, but really it's our old way of uniting anybody who agrees to unite with us. That is his approach, but it's not something you have discussed with him, or that was part of your deal. No. But we have discussed broadening unity. Ng'awayamu ne NBS TV mu mbozi y'enjawulo, Museveni agamba nti Mao y'omu ku bantu abali bakolokota ennyo gavumenti be yayogereza okumwegattako nga bw'azaakola okunafuya abo bamuwakanya. The leader whom we kicked out was General Tito Okello. He was from that area. So initially, some of those people did not. They were saying we had overthrown their government. So they were a bit hostile for some time. Until now, we kept on engaging them politically. Now we won majority there in the election. So that's our doctrine. To unite as many as possible, so that the ones who are not with us. Ebimu ku byakkaanyizibwako mu ndagaano wakati wa DP ne NRM mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno mulimu Mao okulembera enteeseganya z'okukola ennongosereza n'okubaga amateeka aganayambako mu kukyusa obuyinza n'ebirala. Oyo ye Norbert Mao ampuliriza. Norbert Mao ye minisita w'amateeka. Bw'abanga minisita w'amateeka eyatuuka n'ayogera ne bino ebigambo nzikiriza nabyo tubifune. Yali akudaalira NUP mu katambi ako k'owulidde era ng'ategeeza famire z'abantu abo mujje eri gavumenti ebayambe abaffe. Minisita empapula z'abaana zaatuuka dda ku mmeeza ne bimulemerera ow'amateeka. Kakati baleese minisita ow'abaana n'abavubuka Barugahare. Ow'amateeka biganye baleese ow'abaana n'abavubuka mbwagonjoola ensonga naye byaganye. Eno ye gavumenti eswaza nga yo teswala nti gwe bakola ekikolobero owulira okuswala naye ng'ali mu kikkolako ye taswala. Naye abaffe waliwo abatugamba banaaswala batya nga si bannayuganda. Kituufu gw'oswalira otya ku nsi etaliiyo? Bwe kiri. Naye kale now kati tugenze ku video yaffe, tugenze ku story gye njagala tuwulirize. Mubadde mukimanyi nti n'ebintu byonna ebibadde bikolebwa General Muhoozi abadde abikolera bweru w'amateeka, abadde abikolera mabega w'amateeka, abadde abikola mu bumenyi bw'amateeka, okutambula okutalaga eggwanga ng'akyali munnamagye ajjudde. Ekyo kyokka kikolwa kya kutyoboola ssemateeka. Mukyo nti n'ekyokulabirako asetinze ekifo ekikyafu ekivundu nti omulala omusirikale era abasirikale bonna abaakola ebyefaananyirizako ebya Muhoozi baakwatibwa ne basibwa. Tinyefuuza yasibwa, si Esejjusa yasibwa. Henry Tumukunde bwe yakola ebyefaananyirizako ebya Muhoozi yasibwa, Muhoozi teyasibwa. Kitegeeza constitution baagikwata, constitution baagirinnyamu n'amagatto gaabwe. Njagala tutunuulire wano oli agamba Bobi Wine ti Bobi Wine tagoberera amateeka ga ggwanga. Njagala tutunuulire omu ku basajja bendowooza nti nno baali smart, baali balungi, baali bagezi,
mu poliisi y'eggwanga. Bino ebigenda okulabika babikola ku musirikale. Saasira abaana ba Nuupu, saasira mmwe abakritisayizinga gavumenti, abakritisayizinga Bobi Wine n'abaana ba Nuupu nga bwe batalina mpisa. Bino ebikolwa byakolwa ku musirikale. Ekyembi bamaliriza bamuse ne kakisoke tulaba akatambi kano. Mwe bino tebitandise leero gana bannamawulire okujja mu kooti. Ne lino ddembe ly'abantu. Munnamawulire toteekeddwa muzizi kikyokola mu ndeeyo kyoziiza. Njagala tulabe omugenzi Kirumira engeri gyeyagugulanamu n'abasirikale. Ngenda nakubulira ensonga lwaki baali bagugulana. Bannamawulire abaabukeereza enkokola ku kitebe kya poliisi Naggulu. Abasirikale baakabatemeddewo nga bwe batajja kuyingira era n'omulyango ne guggalwa. Ssentebe wa kkooti eno Dennis Odong Pinyi bw'atuuse, bannamawulire babadde n'essuubi nti oba oli awo banakkirizibwa okuyingira, kyokka era naye ayingidde bwannamunigina. Kirumira bwagguse n'ava mu mmotoka ebadde emukongojja n'alagira bannamawulire bonna okuyingira. Come in, all of you. Enter. This is freedom. We can't beat. Enter. Go up. You run up. Nobody can stop media from coming here. Why? What's the reason? Bannamawulire nga bayingidde yeeyongedde okutegeeza nga bwe watali kkooti kyekweka ekiganyisa bannamawulire okukwata ebigenda mu maaso. Nobody should stop the media from covering offences which are concerning a police officer. What are they hiding? If it is a trial, it must be known by the public. Ono era akangazza nti eddoboozi lye lye lireese n'enkyukakyuka eziri mu poliisi ensangi zino. It was my voice that reached up and the police changed. The new police administration should desist from allowing this court to operate like a kangaroo court. Kirumira bannamawulire tayagadde basigale mu lujja lwa kkooti eno era ekiddiridde kanyoolagano ng'abasirikale babakugira nga ye bw'alagira bagende mu maaso. Emisango bagyongerayo, tugyongeddeyo, all the time tugyongeddeyo. We are going to court together. Where? They will come. You arrest them. Move. You don't go beyond this point. They will come. You are joking. No. What have they done? Move. Don't go beyond this point. Nobody shall arrest you. Move. Nobody. They are joking. Move. 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 Who are you, man? Who are you? Hey, who are you? No. Wait, human. You want to fight me? Human. Don't fight. Don't fight. No. Don't fight the media. Don't. Officer. Don't fight. No. Don't go. No. Don't fight. Don't go. Don't fight. No. What is the problem? No. Others, you move ahead. Move ahead. Move ahead. Move ahead. Move ahead. Move ahead there. Move. Hello. Move ahead. Hello. Working under who? Working under what? Move there. Move ahead. What are you doing? Wait. Hey, come on. Wait. Go this way. Move there. Move to court. Oluvannyuma abasirikale baggadde omulyango oguyingira mu kizimbe kya kkooti. Which kind of court is that? What kind of court is that? Where they prohibit the media? Move. Where? Then you close for good. Then there will be no court. Why? Who are you? Okay. Then we shall be here. Can you go back down there? No. They will not go there. No. Why not? We are not going. What I'm saying, you are very... Which rank are you? I want somebody of my rank here. Talk. Let me see your rank. No, don't. Let me look at here. Which rank are you? Which rank are you? Can you allow us to do what we are Which doing? rank are you? Can you allow Let us to somebody of a superior rank than me come here. So you Kirumira asazeewo okwekandagana ava ku kkooti. Emyezi 7 ndi mu kkooti mposa bya kisiru nabba chapati. Ono nzijawulwa ne uniform njambalo nakola ntya. Kuno muli mugwatama. Njagala okulaba ku musajja agambye kkooti ajja kufulanga n'ole tebaliimu. Ambuli akwera mwasinziira. So bakkooti bagigaddewo tebagala bannamawulire bajja kunkubira. They will call me. You inform me next time. Ngenze.
omwogezi wa poliisi Emilian Kayima atubuulidde nga kkooti bwegenda okuwandiikira eyamweyimirira amuleete mu kkooti era n'ekyokugaana bannamawulire agambye nti tekyakwatiddwa bulungi. Ensonga zaawadde simanyi oba azitegeezeza kkooti mu butongole kuba bwe tubitambula. Kati olw'okuba nti ekyo takikoze, kkooti egenda kuwandiikira eyamweyimirira Assistant Commissioner Omara amuleete olunaku lwe bagenda okukanyako bo nga bakooti era ajja kumuleeta. Ensonga y'abamawulire okubeeramu kyambuntu nti mulina okubeera mu kooti nga zino kubanga mubadde mubuze mubeerawo. Gye kyavudde sitegedde ekyo banywanyi. Kitalo nnyo yafa Kirumira yakubwa amasasi agamuttirawo. Ebimu ku bintu byemmanyi ebyakubya Kirumira kwe kubeera namwatulira. Yali amaze okulaga buterevu nti agenda kujja mu byobufuzi kubanga mu bigambo byakugambye kino kiyinifoomu kyantamadda. Kino kiyinifoomu kyantamadda nkyambala lwannaakola ntya. Oyinza okubeerawo n'ogamba nti njogerera mwogerera omusajja njagala tufune omusirikale ono ombuulire oba ddala ono tiyajjusa mu kiseera kino tali mu kwejjusa okubeera ow'amagye. Singa mu mwaka gwa 1998 Hussein Kalule yafuna omukisa ogweyongerayo n'okusoma kwe, osanga emboozi y'obulamu bwe yandibadde endala nnyo. Wabula embeera eyaliwo yamusindiikiriza okwegatta ku ggye ly'eggwanga li UPDF waakiri alwanirira ensi ye okusinga okukola obwa kireereesi. Mu kiseera ekyo yalina emyaka 17 gyokka era agamba nti bw'amala okutendekebwa entalo ze yalwana nga Panyangala, Operation Iron Fist ne Kalongero mu South Sudan zamukakasa ng'omujaasi atasaagira mu kyakuweereza ggwanga lye. Mu 2017 y'omu ku abo abaalondebwa okugenda mu ggwanga lya Somalia okukekeza ennyago mu kibinja ekisooka ekya Battle Group 22. Nga 14 Ogwokusatu 2018 ng'ebula emyezi 4 gyokka akomewo ku butaka, bomu enkolerere eyali etegeddwa baseddekezi ba Al-Shabaab yamukuba. Nali ku convoy nga ndigana nga tuva Serijali nga tugenda base camp tuzayo container z'emmere okukima supplies endala. Kati abasajja ne batega bomu mu kubo tetwagimanya ne kubbe emotoka gye naliko. Motoka negisuula eri nange kwe kunkola bwenti ne banange bangi gye bali abafuna obuvune. Ono yafuna obujjanjabi obusookerwako era n'akomezebwawo ku butaka. Ne bantwala mu ddwaliro okuntuusa mu ddwaliro ne bankomyewa ne Uganda. Bali banzijjanjabira wano mu GMH. Omukono gw'ebbomu gwe yakuba eno y'embeera gye gulimu. Okusinziira ku biwandiiko bya Kalule bye tulabyeko, yakkirizibwa bakama abo okuwummulamu nga bw'ajjanjaba. Kyokka kyamubuuseeko okuddamu okugenda ku akawunta yafuneyo kasimbi ne bamutegeeza nti yaggyibwa dda ku lukalala lw'abajaasi abalina okusasulwa. Nga nkyali awo mu GMH nga sinawona bulungi ne bansala ku nomino lolo kupeyira olusifuna musaala. Kati ndi wano mbonaabona omuyamba abadde anyambako jadduse siina ssente zamulabirira. We twamusangidde nga mukazi we n'abaana be babiri kye bajje bamwabulire nga ku ssaawa eno n'okwekolera emirimu egya bulijjo ng'okwoza ku kiro okuluma ku lwazi. Sisobola kwenaaza, sisobola kwoza ngoyi. Kono Google. Tutuukiridde omumyuka w'omwogezi w'eggye lya UPDF Dewa Kiki n'atutegeeza nga Kalule ono bwe bamumanyi obulungi ng'omujaasi waabwe. Naye agamba nti Kalule yeerabidde emitendera mwalina okuyita. Ekisooka ffe ng'amagye tetu addressing oba tetuwogera ebintu byaffe mu mawulire oba mu bannamawulire. Magye gaffe gayina emitendera gye tuyitamu okukolako ekizibu kyonna ekiba kibaddewo. Akiki agamba nti wandibanga waaliwo ensobi nga Kalule aggyibwa ku musaala wabula ng'alina ate emitendera mwayinza okuyita n'addizibwako. Waliwo embeera esobola okubaawo ne wabaawo ensobi era kyensuubira kino kye kyabaawo kubanga ndabye empapula azirina ebibali ebimutwa ebimukkiriza okutambula abirina. Ayinza okuba nti baamujja ku lukalala mu nsobi kisobola okubaawo naye bwe kibaawo tukola ki? Unity ewandiika n'ennyonnyola bulungi nti waabaawo ensobi bweti ono n'ava ku lukalala lwaki lw'okusasulwa.
bakulu bo bagamba kwanza soke mpitire mu UDC kati nange nebuza UDC eyo gendo kunsiba bwe bujanja bwe bagenda okumpa bwabata situse naddayo mu ddwaliro okumujanja bate bagenda mujanja bira wakayiwe sawa zino kyenjagala nsaba UPDF enyambe banzize ku string sintandika okufuna omusala gwange ne compensation zange kubanga sawa zino sina kyensobola okwekolera kyo kumusasulwa oba yafuna obuvune mu mission area ekyo si kya Uganda kya African Union. Kalule siye mujasa asoose okuweereza Uganda mu ntabaalo nga zino wabweru w'eggwanga n'akomawo ng'amajaga wandalulusu. Olulala twakulaga abajjaasi era abaali balumiriza nti baaweerezaako mu Somalia naye nga babanjizza akasimbi ke baakolera n'obwoya ne bubula okubaggwa ku ntumbwe. Gwe kyogamba oyo omusajja kati yenyumiriza mu kubeera ow'amagye kyoyagala okuŋŋamba nti akyenyumirizaamu tudde katambi ka kirumira wano wenjagalira ffenna tutegeere eddembe ly'obuntu n'ekiwandiiko ekyafulumiziddwa eggwanga erya America nga kyoleka nti obuzzi bw'emisango okumenya amateeka nga tebabyakwerinda kuli waggulu ddala nnyo. Mu Uganda wosanga omusirikale ng'akola ekikolwa omuntu tukimanyi nti no bali mu makomero eyo bali abaana b'abantu ebisiyaga kyokka oluyimirira ng'olyakugamba nti aba NUP be bawagira ebisiyaga naye ng'abaana bava mu makomero bagamba batusiyaga. Kiteeke ebbali nti omukulu muwozi yennyini atambula ne Andrew Mwenda awolereza abasiyazi niyo oli akyusa omudumo n'agaba Bobi Wine tulage nga ne bwe yabadde agenda e Bungereza yagenze na mukyala we ekitegeeza nti mwe ab'e Bungereza mukimanyi bulungi omusajja mufumbo azze ne mukyala we teyazze na musajja munne. Kale nebyo nabyo tubiteeke ebbali tutunulye ku kiwandiiko kya America kyewadde gavumenti ya Mwami Museveni. Ebimu ku birimu mwabaddemu eddembe ly'obuntu, ebimu ku byabaddemu nti kwe kubeera nga ekooti tezeetengeredde kiri mu kiwandiiko kino nti ba government officials batyobodde eddembe ly'Abannayuganda ewatali yadde okubeerako ekisa kye balina mu mitima gyabwe. Ripooti eno erimu ebintu bingi era nga gavumenti ya America yatunuulidde ebintu bingi n'okumanya nti nno bano abasajja beeteefuteefu era beetegefu okutyoboola n'okumalawo buli ekiyitibwa eddembe ly'obuntu. Ne ofiisi z'amawanga ag'ebweru ezirwanira eddembe ly'obuntu nnyingi baaziggalawo. Dwaki kikwanguyira munnange we bakuba wano batyuni okukyamayo wali kakati baazigoba. Njagala tulabe emboozi eno era nga gye ŋŋenda okubeera nga nsembyayo si gye ŋŋenda okusembyayo ŋŋenda kusembyayo emboozi ya muganda waffe amanyiddwa nga Masaaba. Masaaba yawambiddwa naye okuwambibwa kwa Masaaba kwonna tugenda kutegeera mu kana akatambi. Ngenda kabawa katsoke tufune eno. Olunaku lw'eggulu ekitebe kya America kuno kyafulumiza alipoota y'omwaka oguwedde 2023 ekwata ku ddembe ly'obuntu. Mu alipoota eno gavumenti ya America eraga ng'ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu bwe byeyongedde mu Uganda. Alipoota eno enokolayo etteeka palamenti lyayisa okulwanyisa ebisiyaga eririmu obuwaayiro okuli ak'okusiba amayisa ssaako n'okuwanika kalabba omuntu asangiddwa nga yeetaba mu bikolwa bino mu ngeri eng'enderere America kyetakkaanya nakyo. Ebirala alipoota eno bye yanokoddeyo kuliko okutta abantu mu ngeri emenya amateeka okuli n'abo abattibwa nga bateeberezebwa okuba bazzi b'emisango, ebikolwa eby'okubuzaawo abantu, okubatulugunya, okukuumira abasibe mu nkomyo abateeberezebwa okuba nga baasibibwa ku nsonga ezekuusa ku by'obufuzi, okulemesa abantu okweyagalira mu ddembe lyabwe ery'okwogera ku nsonga ezibanyigiriza omuli n'okulinnyirira emikutu gy'amawulire. Nga ku nsonga eno alipoota yanokoddeyo akanyolagano akaaliwo omwaka oguwedde ku kitebe kya FDC e Najjanankumbi bannakibiina bwe baali bagugulana olw'enkaayana ezaabalukawo mu kibiina ekyaviirako bannamawulire abamu okukubwa n'ebintu byabwe ne bibbibwa. Alipoota era eyogera ne ku bukwakkulizo gavumenti bwe zeeteeka ku bibiina by'obwannakyewa obubiremesa okukola emirimu gyabyo ssaako n'okubiremesa okufuna ssente okuva mu babiwa obuyambi. Enguzi ssaako n'amateeka amayabayaba agatasobola kukuuma ddembe ly'abakozi, essiga eddamuzi okuba nga teryetengeredde ssaako n'ensonga endala bye bimu ku birabikidde mu alipoota eno. Alondoola eddembe ly'obuntu ku mutendera gw'ensi yonna n'ekibiina ky'amawanga amagatte ki United Nations, Dr. Livingstone Sewanyana agamba nti alipoota eno teyawukana nnyo n'alipoota endala ezize zikolebwa ebitongole eby'enjawulo ebinoonyereza.
kubanga alipoota zibadde zijja nga ziraga era nga zirambika obunafu bwe tulina mu kukwatisa amateeka n'eddembe ly'obuntu. Alipoota eraza abantu abakwatibwa ekimpatiira ne basibibwa oluusi ne gye basibiddwa nga temanyiddwa. Eraze nti omwaka oguwedde ofiisi y'ekitongole ky'ensi yonna eky'eddembe ly'obuntu wano yaggalwawo ekitaali kirungi. Gavumenti mu kwanukula minisita omubezi ow'ensonga z'ebweru Henry Okello Oryem alipoota eno agikubyemu ebituli n'ategeeza nga gavumenti bwekola ekisoboka kyonna okulaba nga eddembe ly'obuntu lissibwamu ekitiibwa. We government of Uganda does everything possible to avoid human rights abuse against its citizens. Any individual, any human rights against the citizens of Uganda is not deliberate or planned by the government of Uganda. It's normally mistakes of individuals, and in those cases where individuals abuse human rights, it is investigated, and once it's investigated and somebody found to have broken the human rights of individuals in Uganda, they're brought before the court of law. There are many cases. Minister Okello Oryem agamba nti ekyatwala President Museveni mu nsiko n'eggye lya NRA kwe kuzzaawo obukulembeze obutambulira ku mateeka ssaako n'emirembe ebyali bitaaguddwa gavumenti ezaaliwo. We don't have to be lectured about human rights. It was this government, President Museveni, and my late father, who in the 70s fought very hard to meet people abusing human rights in Uganda like Idi Amin. And the Americans and the British and other countries, the European countries, were supporting Idi Amin's government at that time. Dr. Livingstone Sewanyana asabye gavumenti okwefumiitiriza ku ebyo ebizze birabikira mu alipoota nga zino ezigirumiriza okutyobola eddembe ly'obuntu. Alipoota eyo bw'ebanga ekwatiddwa bulungi n'alipoota endala era nga waliwo enkola ennungamu kisobozesa buli munnayuganda okusobola okweyagalira mu nsi ye ate era ne mu ddembe lye. Ekyo kye tusuubira era buli muntu kyasuubira mu ggwanga lye. Okay, ensonga kansuubira nti no zitegedde era oziwulidde. Oyo ye minisita ndowooza Okello Oryem si bwe kiri bw'atyo bw'annyonnyodde era ye ng'atugamba nti ebyalwanyisa mwami Museveni kwe kuleeta eddembe ly'obuntu mu Uganda. Yalwanirira ddembe ly'abuntu mu Uganda. Naye n'emyaka 3 g'amaze mu buyinza abafa oyo omusajja omukulu oyo n'olubuto lwe nga w'olulabye. Amazima akyagamba nti mwami Museveni yalwanirira ddembe mu Uganda kuleeta mirembe. Tayina na nsonyi ayimiridde mu kamera adifendinga ekibi ekiri kugamba ekirabika ne mu maaso. Njagala kubeera nga mbategeeza nti muganda waffe Masaaba yawambiddwa. Empambibwa ya Masaaba gye ngenda okuwa. Wabula njagala kwebaza abantu bonna abali concerned ku nsonga eno abasobodde otutuukirira nga batugamba tubeere beegendereza. Twegendereza kituufu ne bye twegendereza amazima gali nti bw'obanga oli mu Uganda obeera nkeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu. Lukedde luwobala n'ogamba Mukama Taata ndukeesezza. Si ffekka abali mu byobufuzi wabula n'abatabiriimu kubanga enkya batwala omulala enkya ne bakimoono. Muganda waffe waba yawambiddwa tulina kubeera strong. Tetulina kubikka mimwa gyaffe olw'okuba nti yawambiddwa. Kyekyamuwambiddwa ekyamuwambizza kwogera mazima. Tukimanyi tavuma tavoola naye ayogera mazima. Yawambiddwa n'okutuuka olwaleero tetunnamanya kifo kituufu. Njagala kwebaza abantu ab'enjawulo. Mama Kevin njagala kwebaza. Njagala kwebazaako Marine. Njagala kwebazaako Emily. Njagala kwebazaako baganda bange abatugoberera William Cleveland yao. Njagala kutumirako buli sekinoomu. Harriet wangambye ennaku zino mbadde mbulabula nnyo nakomyewo. Butereevu tuddemu tukole stories zaffe nga bwe tulina ozikola. Mu ngeri y'emu ebigambo ebirala bingi tugenda kujja nabyo. Kansooke nkuwa emboozi eya muganda waffe Masaaba eyawambiddwa. Kankomewo n'ebirala. Mukama bankuumire. Okuwamba abantu kuzzeemu buto. Ekiwamba abantu kizzeemu buto. I repeat, abduction zizzeemu buto. Baganda bange basebo ne banyabo ekindese bw'otuuka nsharingira video eno etambule etuuke ku oyabadde tamanyi.
baganda baffe ba foot soldiers banange mwebereremu baganda bange ba foot soldier banaye mwebereremu nnyo so nakolukeseza olwaleero anzize n'amawulire mabi oba onakulwanyiriza n'amawulire mabi tulina muganda waffe amanyiddwa nga Faustin Masaba nkakasa nti abasinga mu mumanyi Faustin Masaba abadde gye buvuddeko abadde awangalira mu ggwanga erya Kata gye badde atambuliza emirimu gye Faustin Masaba recently yakomawoko era nga bumanyi embeera y'ensi yakomawoko nga waliwo ebiganyeemoko n'asalawo akomewo Uganda asobole okuba ate nga tetenkanya obulamu kubanga muna Uganda ate nti okuba nga oli muna Uganda se musango tiri muntu agenda kera ku makya yivume kubeera muna Uganda se musango se kibi so Faustin Masaba yakomawo wana Uganda asobole ate okuba nga tetenkanya obulamu wabula olunaku olukeseza olwaleero baganda bange Faustin Masaba yawambiddwa abasinga mumugoberera abadde agezaako okubanga ayita ku mukutu gwe nga yogera ku nsonga z'enkyukakyuka oba nga yogera ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Masaba yawambiddwa atya? Bakubidde muganda we Semo mukulu we bakubidde mukulu we kozi bagezeza kukubira Masaba ne yeebuusa bwe bagezeza kukubira Masaba ne yeebuusa ne bakubira mukulu we kuba n'ennamba ya mukulu we badde bagiina bwe bakubira mukulu we jjukira nti buno obudde bagenda okuwamba Masaba ye buli kimu gwe bayimiriddeko ewaka maama we mulwadde famire gwe tunuulidde ne bakubira mukulu we bwe bakubira mukulu we Semo mukulu we n'agaana okwebulira kyeki n'agaana obabulya Masaba waali bwe bakubira mukulu wa Masaba n'agaana drone nejja newamba mukulu wa Masaba n'awambibwa n'atwalibwa mu kifo ekimu era nga mumanyi nti omuntu osobola okutya omuntu yenna osobola okutya abasajja bagiramu ngeri ya ntiisa bajja beesabisa ebintu bajja bambadde zimagaziini bajja bayina emmundu ezimu baziweese emabegenda baziweese wansi bayina ebiso nga bagenda mu lutalo so mu kutya okwo muganda wa Masaba n'abawa enamba ya Masaba kozi kati buli kimu tugenda kukyogera nga bwe kiri n'abawa enamba ya Masaba ne bakubira Masaba era Masaba najja kulwa mukulu we kozi yadde amanyi nti abamukubira bali mumutiisa bali mumuzanyirako kaŋŋambe bwentyo so bw'alaba nga kintu kiri serious around awo Muyenga ne bakubira mukulu wa n'amukubira nga ali mu drone kozi basose kuwamba mukulu we ng'ali mu drone Masaba najja kozi era mukulu we badde bamukuteko era n'abantu abalala Masaba badde azaakubira amasimu so bwe balaba Masaba ne bata mukulu we n'abantu abalala wabula twagala kumanya Masaba alina musango ki Masaba bw'abanga alina omusango kubanga mukulu we ne famire bagezezaako okulipotinga ku police zi around yawo wabula buli police ewulira mbu kirimu drone police ekyesamba so twagala Uganda police abatabanguzi b'ebyokwerinda bavayo batubuulire Masaba mubbi Masaba alina musango ki Masaba yakoze eki Masaba yabyani bw'abanga Masaba mubbi twagala Uganda police baveeyo batubuulire nti Masaba mubbi Masaba okuvaayo nayogera ku nsonga z'enkyukakyuka oba okuvaayo nayogera ebigenda mu maaso mu ggwanga kyekyamukwasiza twagala Masaba aleetebwe mu kkooti avunaanibwe kubanga Masaba si mubbi tabbangako wabula okuvaayo omuntu noyogera ku saidi ze noyogera ku nsonga z'enkyukakyuka oba ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyo nkakasa si musango bwe gubeera nga musango twagala baguteekao tumanye nti ogwo musango nti omuntu okuvaayo noyogera nti Museveni atta abantu ogwo musango tubeere nga tukimanyi nti okuvaayo noyogera nti omukyalo ono agambye nti bateeke saluuni ku palamenti ne jimu nga disitulikiti gyakiikirira ng'abakazi bafa everyday olw'akatindo ke bayitako akatono akagwamu nti okukyogerako ekyo nga musango twagala tuveeyo tumanye nti ogwo musango so poliisi eziriraanye awo Masaba we yakwatiddwa zaaganye okuba nti ziyingira mu nsonga eyo kasaza awulidde nti drone baganye okuba nga benyigira mu nsonga eyo baganye okuba nga bagiyingiramu baganye Masaba si mubbi nkiddamu Masaba tabbangako talina muntu gwe yali abbye talina muntu gwe yali alumiza so Masaba bw'atyo bwe yawambiddwa abeeta b'ebyokwerinda wabula nga batabanguzi babyakwerinda so tusaba poliisi mumanye nti ekisooka Masaba ayina abaana kyekisooka ekyokubiri mumanye nti Masaba ayina famire gy'alabirira mama wa Masaba budde buno mulwadde nti Masaba watali mama tamanyi agenda surviving atya so tusaba Masaba
aletebwe mu kooti bwabanga ayina omusango gwonna gwe yakoze aletebwe mu kooti avunaanibwe. So era tusaba bannayuganda buli omu page yo joyina akaunti yo joyina baganda baffe bali mu kuwambibwa futu soja bannemweberere mbana abasajja kati baavu batanso okwesa bibajeti byabwe bagala kukwata buli futu soja bannange mwebereremu baganda bange omuntu bakubira essimu n'otamutegera bannange webuusizeewo bannange twagala omunnyo naye webuusizeewo baganda bange mu drone awo nga ne muganda walaba kibakoze Masaba era na Uganda wenna mpuliriza nawandi bannange tusabire Masaba tumusabire tumupositinge tumubanje ate tumusabire Mesaka we programu nange webale nnyo mulama gwolese mukulu nnyo ensonga z'Amasaba ezo zirina okwogerwako Masaba okwogera okubeera nti ayina eddembe ly'okwogera ku bigenda maaso mu ggwanga ayina eddembe ly'okwogera ku byobufuzi ayina eddembe lye okubanja abasibe abalala so bwebeera ng'ensonga eyamukwasizza muganda wange nsaidinga wamu naawe ne bannayuganda bonna ab'enkyukakyuka okubanja Masaba era ensonga gy'oyogeddeko nti buli ayina page buli ayina akawunti ku mikutu gyonna tutandike okulaba nga tubanja Masaba kuba kati ekiseera yessaawa gakasandi kati drone zazzeemu buto oluvannyuma lwa pulezidenti okulangirira nti kakati agenda kuddamu okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo kyekiseera tukozese amaloboozi gaffe bannayuganda kyekiseera tukozese amaloboozi gaffe sama Uganda tusobole okubeera tugira tubanja baganda baffe abali mu komera n'olw'ensonga eyo muganda wange njagala okwebaza sama Uganda okuvaayo nti gwe live esoose okuvaayo obwedde ensonga z'Amasaba nziraba naye nga sinnazitegeera bulungi njagala okwebaza muganda wange sama Uganda nti ovuddeyo nga teweetiriridde n'otandika okubanja muganda waffe Masaba era ensonga ezo kati nange Mr. Kawempe nkumyemu omuliro njagala okulangirira bannakawempe n'oli mwenna yonna gye muli nti Masaba wankyukakyuka buli ayina Facebook account mu Kawempe oba oli ku mulimu oba oli waka wanika Masaba asobole okubeera nti afuna eddembe leero bwebange muganda wange sama Uganda teri kisinga kuluma nga kubeera musibe ewatali nsonga nga bwogambye musiganda waffe Masaba ayina famire y'okulabirira maama we mulwadde so kati abaamukutte basuubira nti fe tugenda okubeera nti tumuwa obuyambi Masaba yeemalirira tasabangako buyambi asobola okulabirira famire ye Masaba babeera ng'alina omusango tubagamba bugambi abitongole by'okwerinda mwenna Masaba ateebwe bw'aba ng'alina omusango atwalibwe mu mbuga z'amateeka okusinga omukweka mu safe houses ezo muyina ennene okusinga omuteekeyo nga mumutulukunya n'olw'ensonga eyo ffe ng'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu Masaba alina tubawadde lunaku lwaleero lwokka feeri obutata Masaba ekiddako mujja kukiwulira wano ku Facebook. Okay, tweyanza nnyo Mr. Kawempe tweyanzeege webale nnyo muganda wange webalire ddala. Okay, so ensonga bwetyo bweri baganda bange basebo ne bannyabo abakaneegattako abakaneeyongako so njagala ndete Mr. Kawempe naye abeeko obaka bwayisaawo Masaba gwe mbadde njogerako abasinga mumanyi abasinga bamumanyi nga Faustin Masaba yawambiddwa basebo ne bannyabo yawambiddwa era yatwaliddwa drone nti zaasose kukwata mukulu we nga Masaba yeebuusizzaamu era nga bumanyi nti omulembe gwaffe gwakwebuusa omulembe gwaffe gwakwebeereramu ne bakwata mukulu we n'abantu ababadde ebbali gwe mulungi yakaneeyongako ababadde bamuli around awo ne babakwatibwa ne mukulu we mu drone ne batwalibwa around awo Muyenga ne bakubira Masaba era Masaba bwe yazze yayisiddwa bubi nnyo yakubiddwa kyekisooka yakubiddwa abamulabyeko obudde obwo okuli mukulu we kuba mbadde njogerako ne mukulu we ku lukomo lw'essimu nantegeeza embeera gye batwaliddemu omuto we yabadde etiisa nnyo so twagala tusooke tumanye oba nti okwogera ku nsonga zino ezigenda maaso mu ggwanga nti kibi tumanye nti ogwo musango twagala pulezidenti Mwami Museveni sina pulezidenti kwatwalira Museveni General Museveni era feke General twagala tuveyo tumanye n'akabinja ke nti okuva ne twogera nti Ekaramoja gye yakwata n'awanga ekirabo eri mukyala we nti Ekaramoja abantu gye yawanga kozi yakwata Karamoja n'agiwa mukyala we ng'ekirabo ky'amazaalibwa era wali ogolodi mungi twagala tuveyo tumanye nti okwogera nti
ekyo ekirabo kye wa mukyala wo gye musema gold nti abantu beeyo bafa enjala every day nenga sente ze mujjayo billion ne billion za shillings nti okubona tukyogerako nti musango twagala tumanye nti okuvayo noyogera nti gwe agambe nti abakyala mubakolera saluni ku parliament nti district gy'okiikirira abakyala bafanga bazaala olw'ensonga y'entambula embi olw'akatenda kagwamu nti ekyo kibi tubeere nga tukimanyi bannange tumanyi tugenda koma ku kino okwogera kino tutugenda kyogerako so Masaba se mubbi Masaba abadde avayo nga yogera ensonga bwe zityo ng'ageza kuzibuusa bannayuganda naffe tuzimanyi nnyingi nnyo lwakuba nti ffe twasala okusirika so tetwagala mukeezeeko kukeera ku makya kutiisa abantu balina maloboozi gabuusa bannayuganda bekyamu bye mukola mubenga mubakwata ate nga mubayisa bubi nnyo Masaba se mubbi I repeat Masaba se mumenyi w'amateeka Masaba tabbangako tattangako tawambangako talina ze safe house twagala Masaba ateebwe baganda baffe banja bakwatiddwa banja babuziddwawo ne tugenda sigala nga tuyimusa amaloboozi gaffe gano temugenda kumalawo bonna I repeat temugenda kumalawo bonna Masaba mumuwambye Masaba sigo musoso okuwamba mubayina musefu akusezza mwe banji nnyo mubayina nabatamanyiddwa mubayina ekitalya mubayina eruzira mubayina wangi so Masaba si yasoso okuwambibwa baganda baffe mwenna nsaba tuwiziddemu tuyimuke okuvule bategedde nti president agenda kuddamu okutambula kyebali mukola obudde buno mwawulidde mukulu enanga bwe yavuddeyo n'agamba nti abafuutu soja bambala uniform zimu ne polisi zeyambala era mukulu enanga navayo n'agamba nti bambala n'amayinja ng'agaba jeno so twagala ate basoka batunyonyole Uganda police eyambala red oba tumanye nti kati eyo red ndi kati ekyo kikyamu okwambala red tusobolera okunoonya okukala endala kuba naye mwekyagibukira so ensonga za Masaba Faustin tusaba muganda waffe ateebwe Masaba talina musango Masaba talina gwe yabbye Masaba talina gwe yalumiza so baganda bange n'olw'ensonga eyo mukkirize mberekereze information gye mbadde mbaleetedde ey'okuwambibwa kwa Masaba era tusabe Katonda atusasire Masaba alabibwe yonna gy'ali ate alabike nga mulamu kubanga talina musango. Thank you so much. Mukama Katonda bankuumire.